Nkwebaza okubanga okyagoberera muzungu David Kadongo Kamu music analyst n'olunaku olwaleero nate nze tubeere nga tusobola okubanga tunyumyamu ku nsonga ezikwata ku nsiike yaffe eno eya Kadongo Kamu. Oli mulabi mulungi gwe eyeekuumira ku channel eno, nkugamba nti tegeezaako ne muno nti muzungu David tube abeerawo n'emboozi ezikwata ku Kadongo Kamu. Kadongo Kamu ono wetubanga tuliba kumusitula tulina okugezaako okubeera nga tunyumya Kadongo Kamu tumusomese abantu basobole omutegeera, kubanga emyaka gino batono nnyo abaaliwo mu budde bwaffe buli. Kale fe abato ate tulina okuyambako bakadde baffe okubanga tusenvula ekintu kino okuva bo ebakoma tukyongereyo. Bakadongo Kamu Heritage Center and Music Hall of Fame bakugamba nti bagoberere ku website tekamu kadongokamumusic.org ojja kubanga olaba ebintu ebimu ku ebyo ebikwata ku Kadongo Kamu waffe. Eyo website esookedde ddala eya Kadongo Kamu era nga tugezaako okubanga tuterekako ebintu bino ebya Kadongo Kamu. Mwami Lule Sebunza awe Massachusetts munnange nkutumiddeko nti weebale nnyo ebyo byonna byokolera Kadongo Kamu. Kadongo Kamu n'aba stakeholders bangi abamanyiddwa n'abatamanyiddwa, lwakuba nti muffe ebiseera ebisinga omuntu amanyi nti omuntu okubanga agattako ye muntu ali mu kamera, ye muntu ali ku stage, naye nga waliwo abakola ebintu bino emabega. N'abazungu we batyo bwe balwanye okubanga music waabwe bagezaako okumusitula. Ntumirako nnyo baganda bange mwenna abali eyo abatambuza endongo ey'eggaali. Abantu abo bakoze ekinene nnyo okubanga bajjukiza abantu kye bayita Kadongo Kamu. Kale nsaba nti wobo basanze bawagire kubanga ekintu kye bakuba yeeyo Kadongo Kamu owaddala. Nebaza nzijukira nti we nali ku kabaga k'amazaalibwa gange nga 3 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwo guwedde, twalinayo Muzeeyi Celeste Kasule Junior tata wa Kapalaga n'omukulu William Kibuuka, naye balina ekintu kye bakanyako ne mukadde wange Senga Madina Nakiwala nti abayimbi oba oli abo bayinza okuba nga be baabula naye nga bo abawagizi tebabulanga, kubanga bajja ne bakubira ku ndongo eyo eyakagwirawo nga bayimbira ku muzindalo gumu. Jazz yali nnanga ya ggaali n'ebintu weebityo ne bayimba music oli owaddala. Kale nkusaba nti oba osanze abasajja abo bafuweeyo ekyo kyonna ky'oba osobodde. Olunaku olwaleero njagadde nzije mbabuuzeeko nga wetunyumyamu okubeera nga twongera okukenkuka Kadongo Kamu. Kadongo Kamu kyeki? Kadongo Kamu ye music waffe ayimbibwa mu nnimi zino zikasangwawo. Kadongo Kamu ye music ayimbibwa mu nnimi zikasangwawo. Ekigambo ekyo kyategerekeka bulungi nnyo nga Kadongo Kamu wano mu Buganda, naye nga neogende wojje ewaife Busoga era tumweta Kadongo Kamu, abagwere bamweta Kadongo Kamu, ab'omu West bamwita Kadongo Kamu, olw'ensonga nti atambulira ku gita emu era Kadongo Kamu atambulira ku ndongo eya rhythm. Rhythm gita ebiseera ebisinga eba enyumya n'omuyimbi era yeetera omukulembera, naye emyaka wejjajja nga gyeyongerako ebintu bingi byajja ne biba nga bisobola okwegatta mu Kadongo Kamu. Kadongo Kamu okusookera ddala nga nabagamba nti yatandika eyo myaka gya 5, naye ate era abo bagenda otandika Kadongo Kamu nga waliwo ennyimba zaffe ez'ekinnansi ezabeerawo ze bayitanga folk songs. Bano bajja ne badevelopinga ennyimba ezo ne bazigattamu endongo n'obuyiiya ne bugenda nga bweyongerako. So wetuva mu gya 5 mu 69 ne tufuna Uganda Picking Guitarist, ekibiina ekyasookawo. Ekibiina ekyo ekyasookawo nakugamba kyaliwa nti kyali awo ku ssaawa ya Queen kati webazimbye olwo oluguudo olupya mu kibuga. Yes, eyo flyover ya Queen's Way awo mu miti gya Kaituusi we wasooka okuba ekitebe kyabwe. Bwe batyo ne batambula ne bavaawo okubeera nga beeyongerayo mu 1971 nti ekibiina ekyaddako kyali kya Uganda Kadongo Kamu and Culture Company, kyali Kadongo Kamu and Culture Company nga bava mu Uganda Picking Guitarist olwo government ya Idi Amin Dadange eze mu buyinza ogwo gwali mukago wakati wa Kadongo Kamu, abayimbi ba Kadongo Kamu n'aba
ne Ministry of Culture ne bakola culture company. So mu myaka egyo we twatandika okulaba nga developments ezenjawulo zijja mu kadongo kamu ezasookera ddala. Nagamba nti mu kusooka kwa byonna bakozesanga gita emu, ne bafuna cellphone recorder ne bateekako omuzindaalo. Then guno omuzindaalo gwa radio nga ogwo gukolanga gwe gwakolanga ka microphone. Kati microphone stand yabanga muntu mulala nga oyinza ogamba kati tugeze abaaliwo obudde obw'omuzeidani mugula naita munywanyi we Matia Kakumirizi nti gwonkwatireko nsobola okubanga nyimba. Era abantu abamu kubasookera ddala okubeera nga bateeka mu kadongo kamono sente betulina okubeera nga tusooka okwebaza be bantu be bayimbi. Bagamba enkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya lwe lugero oluto. Kale abasajja abayinako emirimu ez'enjawulo nga bakola emirimu egy'enjawulo ate nga bali mu kadongo kamu be basooka okukwata ku bannaabwe okubanga endongo etambula. Okugeza omugenzi Bernardine Subuga oyo yali wa police ate nga yali lawyer by profession, nga nerudda luli oluvannyuma yakola n'oyo omugenzi Paul Kasumeka omusajja gwe nabanyumizaako emabega nti yasooka okuleeta no radio cassette ne tapes. Yali akola mu Uganda Police Bernardine Subuga, kati nga y'omu ku baateekanga ssente mu kadongo kamu. Then ne tubeera n'omugenzi Matia Kyakamala eyakuyimbira okulwaza munnoowo Mazima Kiruma yafa 2018. Twamuziika wali e Benteremu. Twamuziika e Benteremu, oyo y'omu ku baali bateeka mu kadongo kamu ssente. Then n'omugenzi Christopher Ntege Sebadduka, oyo yali naye ng'ateekamu ssente, yali nga akola mu Bank of Uganda. Oli omugenzi Matia Kyakamala yali akolanga maintenance butabika. Kale bebo abasobola okubeera nga bakwata ku bannaabwe abataalina ssente obudde obwo okubeera nga bazimba endongo eno okubaawo. Kati omutima gwawo bwa Sseruganda ogwo ne gubanga gwatuuka ne guvaawo. Soko kale baganda bo ne babanga bayambako baganda babo okubanga balaba nti endongo eno egenda mu maaso. So kadongo kamu ajatya abeere nga ava ku ndongo yaffe eri emu, endongo endala zibeere nga ziyingiramu. Ekyo nagezaako okubanga nkinyonnyola mu mboozi ez'emabega, naye era ne leero nsobola okwongereza akawunti. Twasooka n'akadongo akamu ne tufuna endongo yaffe ey'okubiri. Endongo ey'okubiri yajja mu 1974. Yaleetebwa omugenzi Budala Kingi. Omwami oyo yali weebuwamaawo, ye yasooka okuleeta Besigita. Besigita yeeyo ebeere eggumira, eyebeerera n'ekiroboozi. Kati osobola okuwulirizaako ku nnyimba za Moses Katende oba ennyimba ezaava mu kadongo kamu Super Singers mu myaka gy'e89 zaalimu bass. N'ennyimba za Minsera Segamwenge zennyini zaalimu bass. Kati Besigita yajjira mu luyimba lwa Minsera Segamwenge lwe bayita bamugamba nga anyooma, yali avuma Milton Obote. Bwe tutyo ne tutambula nga tufunye endongo yaffe ey'okubiri mu kadongo kamu. Naye era obudde obwo waaliwo ebivuga ebirala ebyakozesebwanga, okugeza ensaasi yalemwa okutwalibwa ng'ekivuga mu kadongo kamu. Twalinangamu obuti, cupa. Bw'owulira akantu akakoona bwe kati ebyo twalema okubitwala ng'ebivuga mu kadongo kamu. Ebyo just byali bituyambako ku sweetness. Kati ne wabeerawo endongo ey'okusatu, y'endongo ya Sologita. Sologita yaleetebwa Professor Hannington Manyi Sensuwa, yajjira mu luyimba lwa Samu Wange mu 1980. Oluyimba olwo lwakwatibirwa Jinja mu Busura Records. Then mastering nekoleberwa ewa Chandalana mu Kenya. Kale Professor Hannington Manyi Sensuwa n'abanga yaleeta Sologita wano mu ndongo yaffe ey'akadongo kamu, era atwalibwanga omu ku basajja abakyasinze okukuba Sologita. Sologita gwe oyinza owuliriza oluyimba lw'abaana bange n'abawanuka eza Fred Sebata. Akakadongo akasooka nga kayitamu akakayitamu munva twandikayise Katungulu. Kale Sologita bweti bwekola. Naye oluvannyuma twafuna ebivuga ebirala nga keyboard biki. Keyboard yasookera mu luyimba Musango gw'Abazadde, ndowooza oba 1986 Musango gw'Abazadde olwa Lord Fred Sebata. Kale
bwe tutyo ne tubanga tujjanga ebivuga ebirala bijja byegatta mu kadongo kamu okutuusa ate woolaba ng'ebintu abamu bagamba nti ebivuga weebiri bingi naye endongo tekyakola tekyawooma. Tujja kitunuulira lwaki endongo oba oliawo ey'obudde buno tekyawooma nga endongo ey'obudde buli. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Ngoberera YouTube, Facebook, TikTok.